Mukama yebazibwe kulamusiza mukwano gwange. Njagala okugabanako naawe leero ekigambo ekiyitibwa Jubilee. Ennaku z'omwezi olwaleero nga ennaku z'omwezi olwaleero nga 3 ziri mmeka olwaleero? Ennaku z'omwezi ziri mmeka olwaleero? Ennaku z'omwezi ziri 3 ogw'omukaaga. Mu Bungereza bajaguza buli mwaka gwa 2012 mu Bungereza bajaguza Jubilee ya Nnaabakyala wa Bungereza kuba yagenda ku bufuzi mu mwaka gwa 52 amazeeko emyaka 6. Jubilee oluvannyuma lw'emyaka 6 abantu bajaguza Jubilee. Jubilee si ky'Abangereza. Jubilee kigambo kyava wano mu Bayibuli era Katonda yali yakituka okujaguza Jubilee. N'agamba bw'ate mu ssuula eya 25 essuula eya 25 mu kitabo eky'Abaleevi agamba nti bw'otandikira ddala wano ku lunyiriri olusooka agamba nti mu mwaka Mukama n'agamba Musa ku lusozi Sinaayi ng'agamba nti gamba abaana ba Isirayiri nti bwe munaatuuka mu nsi gye mbasindiseemu era gye mbawadde then you shall keep munaakuumanga Sabbiiti era emyaka 6 munaasiganga ne mulya n'okukungula munaakungulanga emyaka 7 oba omwaka ogw'omusanvu munaabanga ettaka neriwummulamu wanaabangawo ekiwummulo kunaabanga kuwummula ery'ettaka. Olunyolo 11 agamba nti mwaka 15 ettaka linaawummulanga inaabanga Jubilee eri mmwe era temujja kusinganga era temujjanga kulimanga munja kulyanga ebyo ebinaaba byekuziza nga temukungula na kintu kyonna era omwaka guno ogwa Jubilee gujja kubanga mutukuvu nga mulya ettaka ebirime ebiba bibazizza era mu mwaka guno ogwa Jubilee buli muntu anaddizibwanga oba anaddizibwanga omugabo gwe. Omwaka guno gwa Jubilee, omwaka ogwa Jubilee buli muntu anaddizibwanga omugabo gwe. Bayibuli nno etulaze nti mu mwaka ogwa Jubilee mwabangamu okufuna ebyo byonna byetugambye, naye leero njagala okusomesa ku Kristo nga Jubilee yaffe. Kristo ye Jubilee ffe abalokole abakkiriza Kristo ye Jubilee. Jubilee yaffe ye Kristo. Kristo yali Jubilee yaffe. Kubanga Bayibuli egamba nti luli mu bbanga luli nga Kristo tannajja tugambe tulalinga abaali mu busibe nga tuli mu bufuzi nga tuli mu buddu kubanga Jubilee yajjanga okuleeta abaladde bakulusanyizibwa okubawa eddembe ettaka ly'obadde okulusanya lifune eddembe ababadde bakulusanyizibwa ng'abaddu nga mu Jubilee bafuna eddembe. Mu Isirayiri baafuuwanga ekkondeere era Bayibuli ogenda ng'osoma wano gamba nti bajja kufuuwanga and you shall consecrate the 15th year and proclaim liberty nga mulangirira eddembe baafuuwanga omukondeere nga bagamba Jubilee eri buli omu buli omu addizibwa omugabo gwe abadde balina. Kati Jubilee baafuuwanga ng'omuddu amanya abeera yapaakinze dde ebitabo bye aba yapaakinze dde emigugu gye agamba bw'awulira ekkondeere ekiro mu ttumbi kusandooza nga mukaaga agamba bugambi mukama we boss hasta la vista tunalabagana ngenze nkukoledde emyaka egiweze 6 ngenze Jubilee ng'akoze eki ng'agenda ng'olwo Jubilee amaze okukola ki myaka wakuwummula. Kati kino kyekyaliwo Kristo bwe yajja kufa Kristo n'abeerawo kubanga twali mu budde obw'ekibi nga mu kutulugunyizibwa nga tetulina kiwummulo nga tetulina Sabbath nga tetulina kiwummulo. Kati Kristo najja. Kristo bw'ajja nakola ki n'atuwa ekiwummulo ne tufuna ekiwummulo ne tufuna Jubilee. Bayibuli ekulaga nti ekyalaga akabonero ako Bayibuli egamba nti Kristo mu kufa kwa Kristo okulaga nti yali ye yennyini ekyali kitwawulawo okututeerawo omuziziko ne Katonda. Agamba nti ejjigi oba kateni yali eyawulawo abantu we baakomanga ne Katonda ng'abeera eri awatukuvu w'awatukuvu. Kitimba ekyo kibulangiti ekyo ne kiyuzibwa mbewuuvu
ekintu kyali kinene nnyo fuuti nga 3 naye ne bakiyuzaamu okuva eri waggulu okulaga nti si muntu yakikoze okujjawo amaanyi ga Katonda okulaga nti kusonyiwa ate kyali kigumu nnyo nga kiringa kyakolebwa mu maliba ne kiyuzibwawo ne kijjibwawo kati jubiri ne tufuna jubiri kuba olwo twafuna jubiri enjawulo ya jubiri n'abakyala wa Bungereza oba abantu abalala bannazo owulira Diamond Jubilee Silver Jubilee nti zo za kaseera buseera naye jubiri gye twafuna mu Yesu Kristo jubiri etaggwawo jubiri eyaddala jubiri eyaddala bw'oyingira n'okkiriza Yesu Kristo oba ofunye jubiri eyaddala jubiri etali ya kaseera buseera oba oyingidde mu kijaguzo mu kuwummula okwaddala enjawulo kati bw'oyingira mu jubiri njagala kugabana naawe ebintu mu ddakiika ebintu nga 4 mu jubiri oddizibwa mu jubiri ofuuka wa ddembe jubiri gye twayingiramu Yesu Kristo wafuuka owaddembe ekyokubi jubiri bwe yajjanga ng'alangirira nti abasibe ababadde abaddu muteebwe mufuuke abaddembe jubiri eyaffe Yesu Kristo gye yatuwa ye yatujja mu kuva mu Mukama waffe yali atufugisa obubi atufugisa effujjo sitaani n'atuuta ne tufuuka baddembe. Namba 2 jubiri amabwe yatuuka nga amabanja nga tegasasunga oba obadde obanjibwa nga gakusonyiriribwa. Yesu Kristo ye jubiri bwe yatuuka olw'okuba Yesu Kristo jubiri yaffe bw'ogiyingiramu amabanja g'obadde olina ebibibyo nga bikusonyiyibwa ge amabanja nga kusasulibwa. Kristo yali jubiri yaffe era omuntu yenna amukkiriza amabanja ge ag'ebibibye nga gamusonyiyibwa. Omuntu yenna amukkiriza abadde afugibwa obuddwa tulugunyizibwa ne sitaani amufuga obuddwa emizimu ebiki bw'oyingira mu jubiri ya Kristo ng'ofunye eddembe ng'ofuuse wa ddembe. Ekyokusatu bw'oyingira mu jubiri kyekibaawo bw'oyingira mu jubiri ofuna okwongezebwa. Bayibuli egamba nti abo n'abalina each of you shall return to his possession and each of you shall return to his family. Oddayo mu famire yo ey'obwakatonda gy'emirembe gyo oddayo kubanga abantu tuli mu famire ya Katonda. Bw'ofuna mu jubiri eno ye Yesu Kristo bw'omuyingiramu oddizibwayo oddayo eri mu Katonda. Enkolaganayo ne Katonda nebeera ng'eteredde John 1:12 abo bonna abamukkiriza bafuuka abaana ba Katonda. Abo bonna abamukkiriza yabawa olukusa okufuuka abaana ba Katonda. Bw'oyingira mu jubiri ye oba ofuuse omwana wa Katonda oddizibwayo. Olunyiriri olw'10 Abaleevi 25:10 bw'aba asembayo agambye nti you shall return to your family oddizibwayo eri famire yo. Omwaka ogw'15 egunaalangirwanga nga jubiri era tolima temujja kulima temujja kungula. Kitegeeza nti bw'oyingira mu jubiri ya Yesu Kristo okufuba n'okukakaalukana kw'obadde okozesa unwanted okola n'ebitakkirizibwa kuba kuwedde. Okufuba kwonna kw'obadde okolera mu maanyi go okukaalukana mu maanyi go awo we kukoma. Ekyokusatu ensonga oba eyokuna ndoze ne bayakuna eyokuna ebeera bweti kansome wano 26 olunyiriri olw'10 26 olunyiriri olw'5 agamba nti n'amaterekero gammwe ganaayongerayongeranga munaalyanga emmere nga naye teggwaawo ng'eyongera ate munaabeeranga mu nsi nga muli baddembe gy'emirembe. Era n'okweyongezebwa abaana ba Katonda bw'olokoka waliwo ekintu tetumanyi na kitutuusa naye obulamu bwaffe bukyuka ne tutandika okweyongerayongera nga tweyongerako value nga tubeera nga tweyongerako value. Ne bagamba nti gundi oyo okuva lwe yalokoka yatandika okukyuka kubanga wayingira mu jubiri ya Katonda otandika okukyuka nga naye si okukyuka okudda mu bubi. Era abantu abamu kye bava bataagala bantu baabwe kulokoka kubanga bajja kulekerawo okukola agayisayisa ge babadde baagala. Omuwala oyo alokose ku kyalo abadde malaaya nga tumwendako katujja kuba tetukyamwendako. Omuvubuka oyo alokose ku kyalo tubadde tumukozesa okubba tubadde tumukozesa okutunyaga. Abalokole nabo baatujjirira kubanga baba bamanyi nti tebakyaddamu okukozesa mu nkozesa gye badde bakozesa kubanga jubiri oyongezebwako muwendo okyuka n'oterezebwa ayayisa alina amagezi n'otandika okufuna amagezi agakola. Kyebava